Long live the king of Buganda. Long live Kabakarana. Long live the pride of our land. Long live, long live, long live, oh long live, oh long live. December to Millennium Bronx Rugogo we wali endongo kasigu mu every birthday tree initiative mu ndongo je batumye Simba Muti Birthday Music Festival bili mwetano Dr. Jose Chameleon Winnie Nwaji Cindy Sanyu Elijah Chitaka Spice Diana Palaso Vic Famaika Hazawi Pastor Wilson Bugembe Papa Peace Tax Vibes Irene Tale Fefe Busi Karuka Sita Ray G Sofina Antongo Madrata Nchiko Mary Hart Tumbetu Kapeke Acidic Vocals Dr. Dennis Samuel Samugenyi Muna Uganda ya wangula Global Wadi mukukuma utonde wensi Ndongo yajitade mu sente Simba mitieje nkana n'emyaka gyoku birthday era tugitongoza kwolwo 2 December Millennium Park Rugogo okwingira ordinary mitwale 2 VIP mitwale 5 VIP mitwale 10 atemeze yabantu mukaga yakakadde echuma sound ne lighting byonna bya JJ Events every birthday tree initiative mu Simba Muti Birthday Music Festival 2025 ekutusibwako Dr. Dennis Daniel Semugenyi Olu Habitex Promotions nebisetinga Katonda yatotonda n'enjawulo buli ssemazingana yawuko kimanyi awangale nnyo Masomoji Edward Ronald Frederick Kimera Mwenda Mutebi owokubiri Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda tekibensagazibu n'endwadde kono obwavu obwafunzize eggwanga ebugisa basajja bannange basebo ne bannyabo eradde mujje baliko gyonna gye mutuusaako engalo yenzo munyuma kankaka Emmanuel Peter ni musajja munnamawulire ag'okunoonyereza omwagazi w'Obwakabaka bwa Buganda okusinga ekintu ekirala kyonna era nga puroguramu eno ngikoze okusiima n'okwanjuluza emirimu gyonna egikoleddwa Abaganda naddala abali e Bungereza. Omuganda alugera nti entasiima ebula agiwa kyamazima bw'oba toyagaliza naawe tofuna. Kirungi nnyo okutunuulira abantu abeewaddeyo nga balina obusobozi nga ba mitima mirungi ne batatiiririra nsibuko yaabwe ne batatiiririra bwakabaka bwabwe ne batatiiririra ggwanga lyabwe. Mu puroguramu eno ate abitegedde nziza okukola ekitundu kino ekikwatagana ku ddina y'Abannabuganda saako n'abantu nga Bannayuganda abagyegasseeko eyakoleddwa e Bungereza mu kibuga Manchester eno eyeetabiddwako abantu abasusse mu 400 nga yaliwo nga Saturday 15 November mu mikolo egyatwala ennaku nga 3 nga giyinda okujjako entikko ye yali ku Vermilion Banqueting Hall mu Manchester eyo mu Bungereza. Nga bwe mbagambye nti etasiima ebula agiwa ng'oggyeko ekyokumanyisa Bannabuganda abali mu diaspora ewalala engeri emirimu gy'Obwakabaka obwagazi n'okwewaayo kwa Bannabuganda abali mu Bungereza ate era puroguramu eno ngenda gikozesa okusiima kino tekirabwanga era tekirabikalabika. Bantu bangi nnyo bwe bagenda mu diaspora oba bwe batandulako ebigere ne balinnyako mu nsi endala beerabira obuwangwa bwabwe. Naye tusiimye nnyo tusiimidde ddala ffe abalengerera ewala nti newankubadde nga Bannabuganda Abaganda abagenda okukolera emirimu gyabwe e Bungereza mu bibuga byonna ebyetooloddeyo nga mwafuna essente muyina emirimu egiyimiridde abalala muyina famire muyina ebintu bingi nnyo ebyokufaako naye temwerabira Buganda. Mbutuufu ekyo kyanjawulo kino nno kibeere ekyokuyiga kubanga ensi yonna eno ejjudde Abaganda mu buli nsi naye munnanga obumu okukwatiza awamu obwegassi
okujjukira ensi yo saako n'okugisabira n'okugikolerera n'okutoola ku katono Mukama Katonda kakuwadde n'oddiza ku banno abali mu buzibu n'ojjukira be walekeeka kintu kya njawulo. Kakati nsinzira wano nga Munnabuganda Omunyuma Kankaka Emmanuel Peter okutandika nga neebaza abantu mwenna Abaganda abali e Bungereza ne Bannayuganda abalala ababeegattako mu pulogulaamu zonna enteekateeka zonna ze mulina okulaakulanya Obwakabaka, okweyagalizanga Bannayuganda, okweyagalanga Abaganda, okukuuma obuwangwa bwammwe n'empisa kyanjawulo. Mazima kituwa challenge fa abalala abadda mu kwerumaaluma, abalala abadda mu kwewaayiriza n'abalala abeegaana Obwakabaka olw'okuba balina bibeegwanyiza ebyakaseera. Mazima mutuwadde eddimo tujja kwebuulirira tubafaanane. Ennaku z'omwezi nga 15 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogw'e11 lwali lwa Saturday. Abagenyi abawerera ddala 400 bakuŋŋaanira mu Vermilion Banqueting Hall mu Manchester. Eno nga yewaali entikko y'emikolo gyonna egyali gikulembedde okukuza achievements oba ebituukiddwako ng'Abaganda abali mu diaspora naddala abo abali e Bungereza. Bano nno baasisinkana okusobola okwejjukiza ebyo bye basobodde okutuukako ng'Abaganda mu bwegassi. Era omulamwa gwabwe gwali nnyo ku kye bayita self-development as nations through unity, ekitaputibwa nti okwekulaakulanya ng'amawanga mu bwegassi. Obwegassi kintu kikulu kyekyamazima kubanga kamu Omuganda guno ne Buganda yatandikibwawo mu kukuŋŋaanya bantu mu bwegassi okukola Obuganda kye bayita Omuganda. Kakati Omuganda yeffe abaliwo abangi abeegasse era tubeebaza nnyo Bannabuganda mwenna abali e Bungereza okusingira ddala abakuŋŋaanidde e Manchester okusobola okuttukiza omusingi guli gwennyini Buganda kwe yatondebwa. N'olwekyo mu pulogulaamu eno kaŋŋende butereevu okubabuulira biki ebyabadde ku mukolo gw'Obwakabaka bwa Buganda ogwabadde Manchester mu Bungereza. Omukolo gwatutte ennaku 3 naye nga ku Vermilion Banqueting Hall ye wabadde entikko yaagwo. Ng'era bwe mulaba mu bifaananyi bano babadde bakuza ebintu eby'enkizo bye batuuseeko mu mwaka gumu okuva lwe baakola ekikujjuko ekyali ekyokuŋŋaana oba gye bayita convention eyaliwo mu 2024. Mu kifaananyi ekitonotono mu vidiyo gy'olaba ebyo bye byaliwo mu 2024 omukolo ogwamenya n'amatabi mu ggwanga ery'obugwira ate nga Bannayuganda era Bannabuganda abasinga abaliyo baafunayo n'obutuuze. Naye omanye walungi tewaba wammwe newankubadde it is a home away from home. Bannayuganda abali e Bungereza abasinga n'obutuuze balina. Naye kitusanyula nnyo, sinze nzekka seeyogereko nti kinsanyula nnyo ng'olaba abantu be waaligambye nti bwe baafuna obutuuze mu nsi ezisingako ku zaffe basobola n'okuba nga beerabize nga beerabira gye baava, naye ate bo balaba omutima gubalumira eno gye baava ne bateeka ebbali obutuuze banange ne banyuma. Kansooke mbeebazeeko bw'otunuulira Abaganda abali e Bungereza, bakyala banyirivu, basajja bakulu ab'ebitiibwa, bwe bambala mu ngeri eri kalicho weewuunya. Ekinneewuunyisa tebaawula mawanga, tebaawula mu madiini, tebaawula mu sayizi. Njagala mutunuulire mwenna be nkoledde pulogulaamu eno, mutunuulire abantu abo. Mazima beewuunyisa, mbutuufu muli basajja n'abakyala abanyirivu. Ekyamazima bwe ziba sente ze zibanyiriza naffe mutubuulire muzijjawa. Naye ekikulu obwegassi n'okwewaayo kye tusinga okusimbako essira. Ebimu ku byabadde bijaganyizibwa ekyasoose kwe kuba nti nno baasobola okutegeka successfully ekiwenda oba omugendo oguyitibwa Buganda Bumu
bwe bakola convention ye Europe bannayuganda bangi ne bakuŋŋaana mu convention eyo era eno yali mu North London. Emikolo egisinga egy'Abaganda abali e Bungereza gibadde gisinga nnyo okukolebwa London. Ku mulundi guno dina eyasembyeyo yakoleddwa e Manchester naye nga babadde bajaguza olwa achievement. Mutuufu omukolo convention yali e North London. Lwakubanga bwe mbagambye Abaganda tuli bangi naye mulimu abatasiima. N'alirowoozezza nti buli ggulire lyonna singa lyasaasaanya n'okusoosowaza convention eno because it was one of the most successful events Baganda have ever held in the history of the Baganda in the diaspora. Mutuufu mwakola ekintu kyali kinyirivu, mwategeka, mwanyuma, mwalaga obumu, temwasosola. Nze ng'agoberera ensonga z'obwakabaka bwa Buganda natunuulira nga ffe abaliko eno abatali nga mmwe mbalaba tulina bingi ebyokubayigirako kubanga ffe tukyalimu okwesosola, okweyogerera, okwewaayiriza n'obumulumulu obwo tukyalina bungi nnyo. Naye ate bwe nalaba convention ya 2024 nakakasa nti akakaguwa ng'Abaganda abali e Bungereza mwakabuuka. Mutuufu you broke that curse. Ekikwa ekyo ezambi eryo ffe abasinga erikyatulemedde ku mugongo eryokubanga tukubagana ng'Abaganda n'okukuubagana, okukubagana n'okukuubagana. Okuubagana kiyinza okubeera ekito naye tuva ne mu kuubagana ne tukubagana. Mu butuufu akaguwa ako mwakasala era kirungi nnyo mujaguze ng'ekimu ku byasoose kwe kujaguza okutegeka obulungi convention eyali e Bulaaya yonna oba gye bayita Buganda Bumu European Convention eyaliyo mu North London era ng'eno ye yasookera ddala. Kyamazima bannayuganda abali mu bifo eby'enjawulo convention eyo yabayigiriza nti nno east to west home is the best. Oba oli Bungereza oba oli luddawa ensibuko yo ne culture abalala bagisasula n'oginoonya ne bateekako n'abayizi bamuyigire navaawa nga ssente baazifuna buli kimu bakirina bazadde naye ng'ekimuluma talina bijja, talina waagamba bantu nti ffe twavaawo kubanga tosobola kumanya gy'olaga nga totegedde gye wava. Naye mmwe ne mufuba okulaba ng'obulandira bwammwe ekyo kimu kye kyabadde ku ddina eno eyabadde mu Vermilion Banqueting Hall mu Manchester. Tubebaza nnyo mwenna abagyatendinze. Ekyokubiri, bannayuganda abali e Bungereza abali mwenna mu diaspora nsaba mubayigireko beekumyekumye ne beekwatakwata ne banyigiriza ne batandika okwejjanga mu ssente giyite ensako oba fandi esobola okuyamba bannaabwe abali mu buzibu. Ennaku zino Abaganda ne bannayuganda okutwaliza awamu, omuntu nga munnayuganda munnaabwe ali mu buzibu ate bamukolerako vidiyo baagala nnyo mukuba ebifaananyi balage nti bo tekirituuka waabwe ati tukugamba generally tebayamba. Naye kyakuyiga kinene ekyavudde mu kujaganya the Buganda Bereavement Fund. Geno nga yensako ekuŋŋaanyizibwa bannayuganda abatoola ku katono ke bafuna ne bateeka mu puulu oba ekiseera ekyawamu mwe bajja nga munnaabwe afunye obuzibu. Okumanya fandi eno ebadde ya mugaso era it was worth it. Kyabadde kigwanidde okubanga ejjaguzibwa olw'ensonga nti esobodde okuyamba bammemba baayo abasukka mu 1,200 nti gundi weewaawo olina kizibu ki ne bakwata ku zino. Mukimanyi nti ssente tebeerera. Omuntu okumutwala nti mugagga si oyo eyafunye ssente wabula oyo yazifuna n'azikuumira ekiseera. Era nga bwe mumanyi emitawaana gy'ensi eno bwe girobera ennyindo okweggala oba oli awo ofune ssente olwaleero lw'Emmande lugenda okuwera olw'okutaano ogenda mu jjuma okusaala nga tokyalina yadde 10 n'ogenda kukaabirira Mungu nti nnyongere endala. Kakati ate abantu abategeera nti embeera eyo mu nsi bw'eri ensi tekyuka ejja ebintu bijja byeddamu
obwegasi bw'okuŋŋaanyiza awamu essente eza munno mu kabi bereavement fund munaffe ekyo twalibadde tukikoppa. Waliwo ffe abali mu Middle East nga bannayuganda bannaffe abulwa n'ensimbi ezimuzza okwaboobwe nga mukama we amuwambyeko passport n'abulwa ne transport amutwala okuyambibwa ku embassy. Naye mmwe abali e Bungereza mutuwadde challenge era nsiima nnyo, nsiima bongerwa. Hats off to the Baganda who are in the UK. Banange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kino nkibagamba nkijja ku ntobo ya mutima gwange. Ye bannange nayogedde nga nkyatwala mu maaso program. Sinyina obubaka bwange bwesayisizaawo. Manyi ndi musanyufu nnyo ebyensuso ekitagambika. Kansoke mbawo obubaka bwange buli alaba video eno. Naye okusingira ddala njabbuwa bannayuganda abali mu diaspora. Ekyamazima tulina ennaku naye mbalabye muli bategeevu nnyo. Mu butegeevu bwammwe ababalwanyisa ate babali ku mwanjo. Empeke ziri ze twogerako envundu ezitaagala bakulaakulanye bavudde mu bifo. Ababalwana baba bantu bammwe ate abasinga nga mmwe mwabayamba. Kinnuma nnyo okulaba ng'omuntu gw'oyambye n'ennyimba ziyimbibwa nti gw'ojje mu kyalo yayagala godde mu kyalo. Kati nga mmwe abantu abali e Bungereza ekyalo kyammwe yafuuka Uganda. Kakati ekibuga ye London, Manchester ne Luddawa gye mubeera. N'ojja omuntu e Buganda n'atuuka e Bungereza n'akuloopa bakusibe n'akulemesa bizinensi. Naye nze buli muntu ali mu Bulaaya nkuzigira. Amaanyi gano agaffe ge tulina nga ag'Abaganda e Buganda gakyaliyo. Kati bw'obanga otawaanyizibwa amaka, bw'obanga otawaanyizibwa emirimu, enkwezenge bakwetoolodde. Amaanyi g'Abaganda mu kooki eyo gyegali eriyo abakyala abakulu babayita abakooki. Kati g'oba olina bino ebintu byewaleka e Uganda nga biteekeko obukuumi. Bali abakazi tebazannya. Omuntu agenda okubba polotiyo n'agiyitako. Omuntu agenda okutunda polotiyo ne yeebaka n'abyerabira. Oba agenda ogigula ne yeekyusa. Ebyo bikyaliyo. Mubateereko obubaka ku 750 26000. Kapiti bino ebisigadde ng'ebyo ebyogero by'abaana bammwe abasajja abakuzeemu ng'amaanyi gakyali matono. Mulina okuzaala Abaganda bangi. Mulina okuzaala Abaganda bangi ne Bungereza ebirimu Abaganda abazaaliddwa nga bajjukira gye baava naye nga tubalina. Waliwo eddagala eryaffe ery'ekinnansi basobola nodikuweereza ne likutuukako. Si mu bubi, bino si bya bulogo, tebikubalemesa kusaba. Mbagambye bali ku 750 ensonga ez'omwoyo n'omubiri. Nga bwe mumanyi mu Buganda tulina kye bayita spiritual healing. Abakyala abo abakooki mbeekakasa nabazuula bwe nali nkola okunoonyereza okw'enkizo ku Bwakabaka bwa Buganda. Ebintu bingi nnyo ebinkubiza nze ng'omuntu, naye ekyamazima ndi musajja mwerufu, siri musajja mupakusi na wansonga. Buli kye mbagamba amanchitegeeza. Ebiganye mu kubira abakooki oba bateereko obubaka ku WhatsApp 750 260. Mukwasa omwami, abaana, omulimo, emikisa n'ebibamba n'emisango byonna babikolako n'ebirala bye sibagambye. Kaakati kyewuunyisa nti Buganda Bereavement Fund yasobola okuyamba bannamemba baayo baba community members abali eyo mu 1200. Nga kyewuunyisa mu mwaka gumu basobola n'okuyamba bannaabwe bana, basobola n'okuyamba abantu bana abajjudde nga buli omu baamukwatira epawundi eziwera 9. Kati pawundi 9 gwatamanyi pawundi eri ey'Ebungereza ezitowa. Bw'ogibalaabalamu pawundi eyo 9 ziba miliyoni nga 42.5 oba wakati wa miliyoni 42.5 okusinziira ku exchange rate ne miliyoni 43. Ne bazikwata ne baziyamba abantu bana balamba mu mwaka gumu. Ng'oggyeko bano abantu abasukka 1000 abalina ebizibu nti weewaawo kankube wuuli ng'ebiranga nseenene ewaffe Masaka eyo bw'olengera ebiranga nseenene oba okujja obutiko oyina okuba kaawuuli tobujja wekka nandi kiba kugamba oli musezi tewaliba omusezi. Obuganda kuba kweyagaliza to celebrate dina eno yabaddewo okucelebratinga. Kyewuunyisa nti ne fandi eno yawezezaamu bammemba 1000. Mu butuufu
owatali kulimba mwina leadership sijja kubalimba bwabanga Ssaabasajja Kabaka ye inspiration yammwe mazima mu mwagala bwe kibanga nammwe kennyini Obuganda obulimu mmwe ng'Abaganda saako n'amawanga amalala agabeegasseko olw'obumu bwammwe kye mukola kiri exceptional nga bannayuganda abali e UK kakati nga nzigyeko ku bereavement fund eyo esobodde okuyamba abantu enkumu babadde bajaguza olw'okuteekako abakulembeze ab'enjawulo omanyi teri kintu kitambula nga tewali bukulembeze naye n'omukulembeze omubi ate alemesa ebintu okutambula kati bw'olaba nga ekintu kitambula bulungi beera mwekakafu nti abakulembeze abaliko babitambuza bulungi wano wenja okusinziira okwebaza munnaffe kwegamba eyakuliddemu okuteekateeka n'okucoordinatinga embeera yonna Reverend Enoka Kiyaga Mayanja tweyanzizza nnyo tweyanzeege tusiima bwongerwa nga bwe nkugambye omulamwa gwange olwali mu programu eno guli nti entasiima ebula agyongerako mazima ebula agiwa tukusiimye nnyo ssebo ne bewakuliddemu okuorganizinga ekintu kino nate era n'okwebaza omumyuka asooka owa Katikkiro Professor Honorable Twaha Kawase Kigongo ono nga ye Deputy Katikkiro Nandiki era weewamu ye Minister of Labour, Technology and Entrepreneurship mu Bwakabaka bwa Buganda. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Omukolo guno nno tegwabadde mutene kubanga gwabaddeko abantu ab'ebitiibwa bangi buli omu musaalye. Naye sigamba nti okuba ow'ekitiibwa kye kizimba Obwakabaka bwa Buganda. Okwewaayo n'obumu kwe kusimbesira kubanga bangi nnyo balina ebitiibwa byabwe naye babikozesa kwetaba mu bwenzi, babikozesa kwewaana mu mawulire, abalala kwesoma, okwetooloola ensi. Naye oli ng'alina ekitiibwa omanyi kijjirako okulya. Mu Muganda agamba nti waayo akuwa obwami akuwa kulya. Kaakati ate Abaganda bali Bungereza ne bakikyusa ng'ayina akatono n'agamba onaalya n'onaalya kandi akange mu kitiibwa kyange kubanga obwami kitegeeza buweereza. Ate akuwa obwami bw'aba akuwa kulya kitegeeza oyina koofuna naye ate okugabana ne banno koofunye ate kiba kyakusalawo nga kiva mu ggwe. So sigamba nti enkulaakulana ab'ebitiibwa ebitiibwa bye balina yeegireeta. Buli Omuganda abantu bano mu kikungo kya oba mu foundation oba mu bwegasi bonna bwe bakola bakusaba era bakubiriza nti Omuganda alina mu capacity mwoli tekikwetaagisa kuba wa kitiibwa kusobola kuweereza Bwakabaka. Weewaawo oluusi tukola ensobi ffe aboogera mu mawulire naye nze mundaba n'abantu batera okunkyawa ne programu zange oluusi ne baziddukako nti olw'okuba na criticize nze omuntu ataakinze Obuganda ne Kabaka tuli tuti ebirala byonna mbiteeka ebbali ne bwonzuukusa nsooka ne nkugamba weewaawo Ssaabasajja Kabaka wangaale bw'oba Uganda njagala Africa njagala naye sirina bwe mbyagala byonna nga nze seeyagadde kubanga okubeera Omuganda kiba kweyagala ate okugamba nti ndi Muganda simba sirina gwe nsosodde n'okugamba abalala nti mubeere wammwe nammwe mukulaakulanyeeyo sinze nnyina DNA kuba nsinze apima naye weewaawo bino ebintu tubikoppa eri abantu abakulu gwe teweebuuza lwaki omuntu yalibadde akikuba ng'enjogera y'ennaku zino bweri najja ekigere ne kiva e Buganda ne kigenda ne kibeera Manchester ne kibeera e Leicester ne kibeera mu North London ne kibeera e London naye n'abanga akyafaayo nnyo ku lubugo n'abanga akyafaayo nnyo ku mazina amaganda n'abanga akyafaayo nnyo ku ndeku ng'akyafaayo ku ntamu ng'akyafaayo ku ttogero ku nsuwa n'ebirala kubanga ensi ezo ze tuwulirako obuwulizi ffe abatazigendangamu ziraga nti zirina ebintu ebisuumufumu nga byanguya n'obulamu okusinga ebyaffe naye oli n'aleka bino ebya tekinologiya oli omungi n'ayagala ekikye era n'akikolerera nga newankubadde biri weebiri naye n'afuba n'agamba nti weewaawo weebiri naye ekyange kisinga. Tubasiima nnyo tubasiimira ddala. Kaakati mbadde ku nsonga y'obukulembeze
tewali kintu kitambula bannabuganda bannaffe ne baddugavu bannaffe kitaliko obukulembeze naye nga ngamba jjukiza n'obukulembeze obubi buziŋŋamya kitegeeza bw'olaba ebitongole bino bannabuganda bye beeteereddewo nga bitambula obukulembeze buba bulungi nnyo so n'olwekyo wabaddewo okujaguza South and West of England Chiefs nga nabo babateekako buli mwaka tubeera n'emisinde gya kabaka ekisooka omulamwa oguli emabega w'emisinde bulamu okudduka kuleeta obulamu wano bantu bangi nnyo abambuulidde ne baŋŋamba nti kanka kaweetaaga okukola ku exercise olwo olubuto terwetaagisa Kabaka's birthday run y'emu ku nzijjukiza nti obwakabaka bukimanyi nti abaganda abalamu bangu nnyo bakuteeka mu nkulaakulana n'etambula gwate lugojamye lunnuma bw'onaamugamba nti enkya tunoge emmwanyi anaafuna agawendula omumwanyi gukkirire n'empenduzo n'okuwendula agirinnye kaasobole okunogola emmwanyi mu nkola ya mmwanyi terimba tajja kusobola weewaawo Kabaka's birthday run n'abannaffe abali e Bungereza bagyembulesinga si kudduka kwokka wabula gye gikumi ku mikolo egisisinkanya abantu omuntu n'ateekweka mu kusisinkana tujjamu okwogerezeganya mu kwogerezeganya tujjamu okuyambagana oluusi ne wabaawo obumulumulu mu kusisinkana tuvaamu n'okutegeeragana tiweewaawo nali sikutegedde naye kati nkutegedde bangi nnyo muli Bungereza eyo mumpulirako emboozi sibasisinkanangako naye bwe ndibasisinkana tolowooza nti bwe tulyogera osobola okukyusa endowooza yange namusaako ku mulangira Golooba sebo omulangira nkulamusizza weebale nnyo okuteeka ssente mu kitiibwa kya Buganda wonna abeerawo obumulumulu n'obutakkaanya naye nkulamusizzaako mu ngeri ey'enjawulo n'amakaago weewaawo kaakati kambabuulire Kabaka's birthday run ey'e Bungereza yasobola okwatendingibwa abantu abaasoba mu 5 si ku mulamwa nti nno baali tebali herefe wabula okwegattanga abaganda tukole obubonero obulaga nti weetuli obwakabaka bugaziye era bukyali bw'amaanyi ate bweyongera kuba bw'amaanyi ffenna abali mu diaspora abantu ab'enjawulo abeesudde amawanga ag'enjawulo ne bwe mubanga statistics oba ebibalo biraga nti mu nsi emu mulimu abantu 5 mulimu abantu 6 okwegatta ne mujja awamu ne mubaako omukolo ogubagatta nga gulina n'omulamu ogutegeerekeka kirungi nnyo kikola bannaffe ab'enjawulo bazze badduka emisinde naye oluusi enkwezenge n'obutwa n'ebigambo ebiyitiridde mu baganda abataagaliza bitera ne bigenda ne bisuula obutwa oba ne bisuula empeke ey'omunnyo mu mata agabeera gatebenkedde ne gafa associations nyingi ez'abaganda zifudde lwa bigambo ng'okwekengera n'olwa social media eno bwewaayira kino nakiri omuntu oba n'oluusi empisa ez'abantu kuba tojja kugamba omuganda alugera nti tewali mukka watali muliro nange kennyini nkimanyi abantu be banjogerako tebisobola kubanga 10 ku 10 bikyamu naye ate olina okumanya nti weewaawo n'omuntu akoze ensobi bw'ogyetonda ng'osisinkanye banno basobola okutegeera ate era omuganda lwe lugero lwateekako nti amagezi muliro gwe guzikira ewaka nkaka osobola ogunona ew'omulangira Golooba e Bungereza oba osobola ogunona ewa Reverand e Bungereza n'akugamba nti weewaawo obadde wa mpisa mbi naye bw'onaazitereeza ojja kusobola okubanga otereera. Twebaza nnyo Ssaalongo nga nange ndi Ssaalongo bweza nnyo Ssaalongo Geoffrey Kibuuka weebala obukulembeze obulungi kyewuunyisa nti ku mikolo gya Buganda gino osangako bannaffe abalango n'osangako bannaffe abakyoli n'osangako abagisu kati nga ku UK dineeno ebadde Manchester na abantu bebunyolo kitala abantu belango abantu bakyoli abatoolo abagisu bonna baatendinze era bwe mbayitiramu ku listi wano ey'abadignitaries abasobodde okubeera ku mukolo guno osobola okwewuunya nti bannange ife abagaano ebintu by'obwegasse tuli kuki kambeere wano neebaze nnyo
mukyala Marion Otengo ono nga yakiikiridde embassy eya Uganda mu UK. Honorable Janet Nabatta Mukiibi ono nga ye deputy for South and West England. Honorable Godfrey Sekisonge deputy for East London and Essex. Abo nabo eb'ebitiibwa sibagambye nti ab'ebitiibwa babadde bankizo nnyo. Omuntu oluusi bw'afuna ekitiibwa kijjirako amalala. Weewuunye nti bannayuganda okusingira ddala Abaganda abali eyo babitiibwa naye tebabikubira bipande nedda. Ate obuweereza mu bitiibwa bwe twetaaga obuweereza bwe bukufuula ow'ekitiibwa naye bw'otaba muweereza ekitiibwa ekiyita obuyisi oluusi tekizimba nakyo tekiwera. N'olwekyo twebaza nnyo ow'ekitiibwa Honorable Godfrey Sekisonge deputy for East London and Essex. Honorable Rebecca Lubega Bukulu ye deputy commissioner in Scotland. Officials ababadde abakiikirira ku council ya Buganda n'abakungu ba Kabaka e Bungereza ne mu Ireland. Omanyi Bungereza yensi ekyasinze okubeera n'erinnya eppanvu bagiyita Kingdom of Great Britain and is it Northern Ireland. Eyina erinnya ppanvu sentence number naye ebbendobende eryo lyonna abakungu ba Ssaabasajja Kabaka gye bali. Era kansinzire wano okubeebazaako nga bwe ngenda ano babuulira ensonga endala ezabadde ku ddina eno n'okujaguza achievements ez'omwaka. Tusiimye nnyo, tusiimwa bongerwa abasajja nga Mwami Henry Mutumba president wa Kabaka Foundation mu UK, Honorable Sheikh Kalantani Yiga Butanaziba, Amiru of the Uganda Muslim community in the UK, Sheikh Abdul Kadir Kawoya, Deputy Amir, Father Gerard Balinya owa Uganda Matters Catholic Community, Reverend John Alex Muita ne Reverend Sam Bisaso Sekitoleko, bapasita ba Uganda congregations e Manchester. Basebo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omusumba Blesius Kalemeera Mutebi owa Seventh Day Adventist Church, omulangira Prince Herbert n'omwana we Solome Katerega, n'alinnya Elizabeth Nakabiri, saako n'omulangira Prince Mawanda Juuko n'omukyala we oba n'omuzaana mu nsaasire bwe mba nkisobezza n'aliwa omutango bwe kinaabanga kyetaagisizza Oluganda lunkendedde. Omumbejja Esther Nakimbugwe, omumbejja Irene Rubega n'ab'ebitiibwa bangi nnyo abasebo abalangira n'abambejja. Tweyanzizza nnyo okutuweesa ekitiibwa, tweyanzeege. Omanyi bagamba nti owaaye agitta tagiwoomya. Nange njagala ngitta ate ngiwoomye. Mbasaba basebo ne bannyabo bannabuganda muteeke enjawukana ziri ebbali, mutandika okutulowoozaako ng'abaagazi ba Buganda. Tubayigiddeko kinene. Bwe wanaabanga waliyo mazima ddala olukuŋŋaana olulala, muluŋŋambe nange mangu ndweteekereteekere nsobole okulujoyininga nzije ku lw'obulungi mbayigireko bingi. Nange naalyagadde gye ntambula yonna enjiri y'emu gye mba nsomesa, naye ng'omusajja munnamawulire kinnuma obutakavalinga bintu bya Buganda bino bye boogera gundi akola bw'ati. Nedda, ensi weetuuse waliwo ebintu ebimu nga tebikyasoboka, nammwe mukimanyi. Naye sijja kgenda nnyo mu complaininga nga nazze kwebaza. Bassebo ne bannyabo ndi mweteefuteefu, luli nalina ebintangira bingi okubanga weewaawo njisse era ne ngiwoomya, nja kusobola okwetaba mu lukuŋŋaana lwonna, oba lunaaba mu Amerika oba lunaaba Bungereza, yonna gye lunaaba mbayigireko bingi ate nsaasaanye n'obubaka. Newankubadde nabuno omufuna mwina ababusaasaanya kamu gwe Muganda, bwe tuba nga tukuŋŋaanyizza ono n'ayogera n'oli n'ayogera tewali bulabe. Ensi erimu Abaganda bangi n'abantu obuwumbi 8 bonna bafuuka Abaganda tetubayinaako buzibu. Ng'oggyeko okweyanza ab'ebitiibwa ku mukolo guno kwabaddeko ebintu bingi ebyabadde bijaguzibwa. Mwe mwabadde okutandikawo Kabakazi Foundation mu UK,
sako n'ekisaakaate kya maama n'abagereka UK. Muzadde abaana kirungi nnyo ate era kano nno kaama Saalongo Kibuuka ya anaababuulira yakategeera okunsinga nate era asobola okubanga akamanyi. Mbakubiriza Abaganda abaliyo nga mukyalina embavu ezaala muzaala abaana. Bannaye Abaganda abali e Bungereza mu nnuma nammwe abamu mutandise okukoppa enkola z'Abangereza. Osanga Omuganda ng'alina akaana kamu ne kajja kamusobako ne kamwekyangako ne kayingira oba ebisiyaga. Kubanga okukuza abaana gusobola obutavunaanibwa kuggwe. Waliwo mu butuufu bagamba genes, waliwo n'obutonde obulondoola jjajja wa kkojja wa ssenga gw'otaalabako. Kakati no weewaawo nze mbakubiriza emwanyi gye weesiga oluusi yeetabaamu nki abaana mubakuzizza n'omutigi okubaagala siwakana mubaagala okubakolerera sikiwakanyeemu n'okubakolera mubakoledde naye muzaaleeko. Bannange nabalabye mu Gomesi mbalaba mu Magomesi mukyalimu embavu muline bijuujulu. Omaye omuntu abeere Bungereza wanjawulo tewajja mu Buganda olaba ng'ekizigo bw'akyesiiga kikyakwata. Embabuulira mazima nze sobola otunuulira omuntu ne ngamba oyo abeera Bungereza simanyi oba mumwesiiga biki naye maama ffe tulina wano abalimi bawano omwana abeera muto n'akuyitako ng'entumbo yakakaalukana ekisinziro kuliko amaga Abaganda abatagamanyiza enkyakya ziri ezaakola emiwaatwa eminene ku kisinziro. Naye weewaawo bw'otunulira Abaganda abali e Bungereza muli bakyala balungi, bw'otunulira abalenzi abali e Bungereza muli basajja bambavu mu bulamu kimu kuva ku mpekeweke ezo ne mudda ku herbal medicine wano mu bitumi ewammwe gyebiri. Ekirala mu bulamu kimu ne mudda ku nnono eri Muganda azaale. Sigamba nti nno economic hardships tezibeerawo naye nze mbakubiriza Abaganda abalenzi abato n'abavubuka sako n'abakyala abatannabagenderera myaka giva mu kuzaala mwongereeyo ku baana. Mwongereeyo ku baana. Mutuluma ng'omuntu akaddiye omwana amwononeseeko abalaba balopa ku mapoliisi naye ebyo by'abaana bammwe okubalopa mu mapoliisi mukubire abakooki. Nze mbagambye abaana bagire nga gwoyogera ne bw'oba musajja ng'aliwo akuliiridde ssente azimazeewo 750600. Katwebaze ne sekwebaza yenna Bannabuganda abali e Bungereza okuwulira omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka ne mutandikawo foundation ya Ssaabasajja Kabaka mu UK saako n'abaana bammwe batwalangako mu kisaakaate kya maama n'abagereka. Abantu bajja bangi nnyo ne bayingira ebintu ebyenjawulo naye ebintu ebyenjawulo ebyo nga si kalicha zaabwe oba nga si buwangwa bwabwe. Omwana n'atwa oba omuzadde oba omwana ne yeetwala mu buwangwa obutali bubwe. Naye ekisinga obukulu ebiseera ebisinga naddala bannaffe abali mu diaspora ekitwaza abaana bano mu buwangwa obutali bwabwe kuba obwabwe tebuli available tebalina bwe babulabira. Efirimu tezinakolebwa nnyingi zidokumenti nga buwangwa bwaffe ntonamuteerako wali nti laba ebintu ebyo n'okwagala amawulire agasinga okuva e Buganda agakola ennyo amawulire gaba mabi. Kati ffe abalina obusobozi obweyagaliza ate abalina obwagazi obwagala okukola nga zidokumentale ezikwata ku kufumba, okulya amayenje, obuyizi, okuwaata, okusalira, okulima emmere nga tusobola okuwaayo obudde ntukiri e Buganda n'omala omwaka ng'oshuutinga documentary emu ate munnange obusobozi tetubulina. Mutuyambeko okuba mpulira zi funds ezo eziringa mu BBC eziringa mu biki naye ne butagendeyo mu Bangereza ffe Abaganda tusobola okyekolera n'ogamba nti tutandika okukola entambi ezinayigiriza abaana baffe. Bangi nnyo abakola videos ku bizinga ebyennono abakola obutambi ku bifo ebyaffe ebyennono babukola olwa personal motive nti oli yagenze kusaka ggulire lyakkuba kwegamba amawulire agava e Buganda ne gabeera nnyo negative nga naye bw'ogalaba owulira omutima gukwesika n'obulayo vidiyo emu gy'osomesa n'abaana bo. Naye n'Abagereka yasalawo n'agamba weewaawo kandeeta abakugu abayigiriza empisa abaana abawala mwina ne kali simanyi oba nze sigenda nko mu kisaakaati ate simanyi bibeerayo naye singa abaana abawala ne kali akafa ak'Abaganda abakyala Abaganda abagumidde Gomesi mu Kamanyi abasiba ekitambi
ekiriko zino egundi zino ebbiri zino entambi zino ebbiri ezisiba ekitambi kino noza mukamanyi ate n'ayogera ku sukkaawo omwana omuwala n'abanga aggumidde ebintu ebyo mulina ensonyi muti okubigamba abaana nate weewaawo abantu basobola okukola akatambi n'ogamba weewaawo akatambi kano nkalina mwana wange goberera bino kubanga lwojja okuba omukyala ow'ebbugumo wojja okuba omukyala afumbirwa awasika ebintu ebyo weewaawo abasajja abaana abalenzi temubayigiriza kidima simanyi oba bibeerayo twalirowoozezza ne ku kyokugamba nti abaana bamwe bemuzaddeeyo ne mubaweereza Ssaalongo Kankaka n'abagamba weewaawo mwana gwe olina kukola bwoti ezo zijiimu ze bagenjamu n'asiba wano erudda olumu n'asiba wano ne mubawa food supplement simanya amira akanyama n'abeera nga roboti bwojja muzannyi wa gundi John Lembo Swaziniga nedda bagira munnange ne batuuka mu mbeera ey'obufumba ate nga oluli olwo lujja kulandira ku mwana wo ng'azadde ne batuukayo abakyala ne babagaana ng'emirimu si mirungi yeke ate waliwo n'entereeza omwana omulenzi naye bamutereeza ikisoboka ebintu bino mbigambye abaganda abensa abaganda abenkizo ate abaganda abalaakinga ebintu bino mubyagala naye twebaze nnyo maama Nabagereko okuteekawo ekisaakaate ndi mwekakafu nti embeera ezo zibeerayo ng'ogyeko kuluka mukeeka kukola ki ebintu ebimu tekinologiya tumu involving mu byaffe naye culturally omubiri gw'omuganda gulina enfaanana etafaanana ya mulala omubiri gw'omukyalo omuganda gulina enfaanana yaagwo ate omubiri gw'omusajja omuganda weewaawo bakisobolanga alina amaka wano ikawungeza alina kuwalaga alina baki embavu ezo abaana bammwe abali ba hot dog olusi tebazirina weewaawo kakati mu kujaguza kuno kwabaddemu okujaguza okulonkinga food bank si mmere yokka wabula abantu ba bulijjo tuba n'obwetaavu ne necessities ebintu bya bulijjo ensi eno etawaanya waliwo olwobeera ne ssente n'oziteeka mu ekintu ekyo oluusi ne kizimalawo twebaza nnyo bannaffe okulonkinga kye bayita food bank mwe muyambira abantu ku mmere n'ebyetaago ebirala ekyo kikulu nnyo kuba wali akaseera akazibu mujjukire nga COVID-19 bwe yasajjula ensi yonna okugyetooloola kawumpuli oyo nga si lwasoose abaganda n'ekigambo kawumpuli bakirina kitegeeza omuganda yabanga mweteefuteefu ku mbeera bwe zityo endwadde nnyingi zajja omwali enziku n'ebiki zikubya abaganda zibamazeewo nalubiri smallpox biki eriyo ebyafaayo bingi bye tulina ku ndwadde kyokka ate kyewuunyisa nti ate ffe abaabiwulirako baba bisomyeko n'abaabirabako weebali tebasobodde kukola nteekateeka yakutegeka baganda bannaabwe mu mbeera eyo naye weewaawo mwe mutulazeeko food bank and other necessities kyalibadde ekigambo era kyabadde ekigambo kyekyo ekizingiramu ebintu ebirala abantu bebalinamu ku bwetaavu jjukira ensi eno erimu entalo ebungereza gye tuyida ensi ze mulimu ezo oluusi ziwakula n'entalo ku mawanga amalala ne ziteeka abaganda mu buzibu ne waffe ennyini muwulira abaliyo oluusi bawakula entalo mu bintu ebitaliyo nga bisobola n'okwewalika kaakati omuganda agamba nti atya lugero nga luŋŋenzeeko bagamba taba muti maama luŋŋenzeeko mu nsaasire mbadde ndulina naye ŋŋamba nti eyeteekeddeteekedde kyeyeteekeddeteekedde akyogerako oluusi si yakireeta entalo ezo ne zimala zijja tetugamba nti oba ozeeyagaliza era tuzisindika wala naye ate weewaawo in case nga ababi baluleese abaganda basobole obutakunkumuka nga biyenje oba obutafa nga bantu balala tujjukira mu covid abaganda bangi mwabeerawo nga abazungu bafa ezo genes ze mulina zigumirwa lwakuba nti muli baganda omusaayi ogwo temugutiiririra abawala abazungu bangi abatiba abakazi abazungu bangi nga n'ensimbi balina naye ate n'obatunuulira nti weewaawo ensibuko yaabwe ne genes ziri oluusi tezivaayokko bulungi kati mwe abasobodde okusigaza kakkala ako n'oba ozaddemu omwana n'omuwako kakkala ate mwongeremu ng'ogoberera n'olwekyo tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala
kakati njagala okutegeeza bannansi mwenna nti omulamwa gwabadde self development as nations through unity twebaza nnyo abantu abeegasse okubanga saawa eno muwera mu bereavement fund bamembers mu nsako y'okubanga mutaddewo puulu ey'okuteekamu akasente ey'obwegassi nkulu nnyo. Kakati tweyanza obubaka Ssaabasajja Kabaka bw'abawa kubanga obubaka buno bujjirako ebigambo ebikulu ennyo bye tuba tulina okwebuulirirako kubanga bagamba ndi mugezi nga mubuulire. Sigamba nti amagezi go gokka geesige ogambe nze ategeera ntandikirwako nze ensembayo Exodus Genesis Exodus nedda. Nsaba okubategeeza nti ndi mugezi nga mubuulire. Ssaabasajja Kabaka atukubiriza buli kaseera engeri ye gy'ali maaso moogi kitegeeza amaaso ge gasobola okutulaga ate era munsanyudde nnyo. Sigamba nti munsanyudde nze ng'omuntu ndi musiimu nnyo nze nga nze n'abalala kuba programu zino nze ng'omwanjuzi si nzikola nti mba nsazeewo nti iyo nze nzekka n'abalala bakugamba weewaawo wano walina okuteekebwawo obeera bibuddwa abantu babiri kisigale ku rekodi nti Abaganda abalaba abalala kye mukola gye tuli tukisiima ate tukiyigirako. So n'olwekyo mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala olw'ebintu ebingi bye mutuuseeko era bye mukoze. Kaakati nja kusembyayo nga nkola okuwumbawumba oba samale ey'ebintu bino bye tubasaba muggumize nnyo kubanga tubalaba nga mubikozeeko bulungi. Kaakati tweyanza ku mikolo gyammwe mwenna tulabako ebivuga mwebale nnyo mwebalire ddala. Bannanga abaana abakuba ebivuga ebyekinnansi abazina amazina agafa Amaganda Amagunju Amatoolo Amaki mwongereemu ne ku mizannyo egibuulirira egyabeeranga mu butabo. Tweyanzizza nnyo tusiime byongerwa. Kirungi nnyo okulaba nga ku mukolo gw'Abaganda ate bazina amazina Maganda naye n'otunuulira omuntu najja kale mwina ne ssente zisobola okuyita abayimbi ne bajja bano abayimba pomini abayimba gunkutudde ekyo ekiseera kibaawo naye mwebale nnyo for making space for our music kubanga music kubuulirira ebivuga byonna percussions instruments everything nga bwe mwambala ne munana nga n'amasuuti ekyalaani ekyagatunze kiyinza okuba kya muzungu ne kitunga wano wabula ne kitunga fashion eyaffe neesobola okulabibwa nga yankizo ne mugira. So tubeebaza nnyo eyo ensonga ey'okubiri egenda kukwatagana ku nnyambala newankubadde nga nkyogeddeko nnyo n'okubasiima. Mwebale nnyo kubeera Bungereza gye bakunama gye bambala skin tight gye basiba ebitundu ebyekyama nga mbutuufu maapu yaabyo byonna obiraba entambi tuziraba n'abatabeerangayo yeewali enviiri zebakoze zitya. Kaakati n'okola akaviiriko ne bwaba mwana mulenzi n'asiba akaviiriko kuba ne wano tulina bamweyana weewaawo aleeta enviiri ezo ne zeeranga bwe zityo naye ne mukigattako ekkaliki eyaffe ennyambala yammwe nnungi nnyo tugisiima. Bwebanga esobola okusajjuka negenda vayiro nga mubigambo by'ennaku zino neekuumibwa nga buli muntu agiraba. Tulabye abazungu bangi nga ne Gomesi bagyegomba musigaze ekitiibwa era mukikuumye. Nkakasanga n'abazungu bwe baba batunuulira ne bagamba bwewaawo bano baki bajjukira nti be Baganda era bakyagala nga batudde wali bakiwulira ti omukazi aggumira nayambala ekikooyi n'asiba omwana Gomesi nolaba obwana myaka 5 10 15 17 tebanatuuka n'abaana kufumbirwa naye nga alina engeri gyawogodde. Kitusanyula nnyo tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala emisono emiganda musobole okugibunya buli wamu. Bwe tutunulira entambi zonna ku mikolo tubeeyanziza nnyo olw'obwetowaze. Njagala mukitegeere nti obwetowaze bwammwe tubulaba. Olaba omukyala yakwata ssente nga mazima akakadde pocket change ate waffe akakadde zikyali ssente nnyingi n'akkiriza amaviivi ku ttaka okubuuza omuntu amusinga emyaka. Si mu kitiibwa kubanga olaba abantu abamu n'abajjira ku nnyonyi okujja okukyala ewammwe baba basituza oluusi bansawo nga weewaawo talina na kye yakoze nnyo kiri awo kimugwanyiza gwe kumufukaamirira.
nayo jja n'olaba omukyala nojja n'olaba omukyala omukulu atuludde obulamu yabukola abaana yabakuza yabaweerera yaggwe Uganda yazimba ennyumba Bungereza alina emmotoka zirina amaduuka agalina amavivi mpaka ku ttaka weewaawo ekitasangika bannyabo mwebali nnyo mwebalire ddala nze mbalaba mu ntambi n'ebifaananyi mbifuna newankubadde ng'oluusi ebintu by'ensi eno bitutwala n'okusiima ne kubeera kutono ku bikolwa byammwe tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala mwebale nnyo obuteesosola mu madiini bw'otunuulira obukulembeze buliko bannaffe abasiraamu waligambye nti weewaawo omusiraamu feene ewaffe abasiraamu abamu bwawulya ebintu bya Buganda abiyita shiriki agayita malogo ne weebuuza nti the way of life engeri y'obulamu omuntu gye yazaalibwamu efuuka eti ey'obulogo omuntu ate nno kyewuunyisa newankubaddenga oluusi babiyita shiriki ate amannya amaganda tebagejjaako nosanga ng'oli yeseeka Yusufu Ssekabira simanyi oba gyali linnya linzijidde bujje mu mutwe oba oluusi oli yeseeka kangereze ku sseeka wange sikikoze mu bubi Meja retired Yusufu Mbaziira oyo ye sinja kukimanya nti bwalaba program ajja kukitegeera nga Seeka naye ate nga tabodde eri Mbaziira ng'erinnya alitaddeko kati mwe mutuwadde kubanga mwali baddeyo mwafuuka ddaba gundi bashantishanteero nga mwafuuka ddaba buligibuli biki ebyo naye musigaza amannya gammwe ekyo kikulu nnyo mwebale nnyo okubanga weewaawo muli mu challenge ya madini muli mu challenge ya zikalicha ezebisiyaga n'ebirala muli mu zikalicha naye mukulembeza ndabye ku mikolo gyammwe kubeerako abadiventi ku mikolo gyammwe kubeerako abakatuliki weewaawo ne bannabuwangwa si bana abalogo nedda naye obuwangwa gamumanyi nti akkiririza mu nzikiriza eyaffe ey'ekinnansi ku mikolo egyo mubawenga obutebe kubanga weewaawo basobola n'obbatuna tulina muna abakyala ab'emyoyo ne tubeera n'abakyala abo bonna mubasembeze twebaza nnyo twebaliza ddala omwoyo omulungi gwe gusinga gubadde mu topiki eno naye era nja kwongera okukikkaatiriza mwebale nnyo okuyambagana na kuyamba bannammwe weewaawo obuyambi bwammwe ne mu Uganda butuuka tubeeyanziriza ddala obugabi n'okufaayo ebbanga ddene nnyo kisomeddwa mu bajeti za Uganda nti essente ezimu kuzikyasinza okuyimirizaawo eggwanga ziva mu ssente zemukola nga muweereza e Uganda kakati ku ddaala ery'eggwanga eddamba naddala ng'osinzidde ddala Buganda kubanga bw'oweereza ssente e Buganda oba ozimbye Uganda yonna tuli basiimu nnyo nti ate mumaliriza essente ne muzitazirya kivubi n'ogamba weewaawo kanfisseeko mbeeko enkulaakulana gye nteeka ewaffe bino bye twegomba wano oba bye twasangawo oba bye baakola mu bwegasi n'ewaffe bibeereyo ne mufuba okulaba nga akasente foreign exchange ennyingi nnyo essente ze muweereza ewaffe mu Uganda obutaboola mawanga ekyo nakikonyeeko olw'amawanga ag'enjawulo saako obutaboola professions bwe nali ndaba convention gye mwateekawo eyasookera ddala munsasire bwe nagyetegereza nalabako bannaffe abali mu buweereza obw'ekisirikale mukimanyi nti abasirikale bagoberera orders n'okuva we bamudeploying ebiseera ebisinga asooka kusaba naye omusirikale n'alekawo emmundu n'alekawo amajjolobero najja n'enkofiira n'agijjako n'agamba weewaawo zino lanka bulanka ndi musajja muganda n'ateekayo omukono mu kitiibwa eky'ekika ekyawaggulu sinsiyale afande mwebale nnyo okukola mirimu tuli basiimu nnyo olw'egyo emirimu gye mukola tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala mwebale nnyo mwebalire ddala kaakati abantu okubanga beegatta nga baprofessioni za njawulo kireeta kye bakiyita batya mu luzungu naye baba gye bayita diversity oba kye bayita batya mu Lungereza banaye abali mu Bungereza mu Lunsinga gamba okuba n'abantu ab'enjawulo nga bonna bakola ebintu eby'enjawulo bwe manze enkola mawulire ngeri yakola obusuubuzi ngeri yakola obusirikale ly'eggwanga eritambula elements ezo zonna tuzirabye ku mikolo gyammwe mwebale nnyo mwebalire ddala obutasosola bantu kusinzira ku mirimo gyabwe gye bakola ekyo kye bayita Obuganda nja kusembayo okukuuma ennono bino byonna okubyetoolola byenjogedde biddayo ku kintu eki you are preserving the culture
of your kingdom. You are preserving the culture of who you are. You are preserving the origins of what you are. Fenna okwetoloola ensi eno tulina omusaayi mumyufu. Naye ate Mukama Katonda ettonda eritonda yamanyi lwaki yalitonda n'agamba nti ndoli bwe linaatonnyolokoka ne libaako obutonzi bwe bukola linaakola omuntu nga wa bbulaaka. Ate oyo kennyini nnyini ttonda yakugamba nti omuntu wa bbulaaka ajja kweyisa bw'ati. Kati abantu ababeereyo mu Ireland naddala ababeereeyo mu Dublin eyo luddawa eyo mpulira nti waliyo omuzira obutiti n'ebirala. Naye ne bwe bibakuba temukyusa kkala. Obutonde bwammwe obuli e Buganda mubuwe ekitiibwa. Tubeebaza nnyo kubanga byonna biddayo mu kukuuma ennono. Gwe weewuunye ewaffe e Buganda tulina ne kye tugamba nti engeezaala ezaalira ku lwazi. Twayimanga akayimba ako ewaffe e Masaka. Nyabo Namiro yakatuyigiriza nti enkuba etonnya omusana agwaka. Engeezaala ezaalira ku lwazi. Kuyimba nnyinamu kutono naye kyewuunyisa mbalaga nti eno ewaffe watali na muzira enkuba esobola okutonnya ng'ate n'omusana gwaka ne tufuna ddabo. Mugimanyi eyaffe etonnya ate ne gumala ne gwaka twanula ne tumanyi tubizzaayo bulungi nnyo. Weather nnungi nnyo n'ebirala. Kati Katonda eyatuwa Obuganda ettondero eryakutonda Katonda n'akutondera awo mu Buganda yamanyi lwaki. Kinsanyudde nnyo nti nammwe mukimanyi. Ndoozera mukyebaliza Katonda okubanga ekyo kye muli. Kale weewaawo siigereese na kuteebereza ebikolwa bye mukola bitulagira ddala nti nno mukitegeeza. N'olwekyo Reverend Enoka Kiyaga Mayanja n'alirowoozezza nti Reverend awanuuza bya Bayibuli. Ti Bibuliya yamuziba amaaso. Naye olabanga yeeyo yeewaawo agenda akuteekateeka. Ndowooza Reverend ku mukolo Reverend muteekengako n'akattamuka gwe mmwanyi etambule. Ekibbo kijje mmwanyi eyo etambule. Entabaluganda eyo kattamuka gaako. Nakeera katambule nga gwate owaayo ate mmwanyi eriko ki. Olaba ne mu ekereziya tunywe vinyo ekiraga nti tuli ku musaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ate era nitulya n'akagaati weewaawo fenze bwe nali mbeera mu kigo akagaati gye baakakolanga nali mmanyiyo. Naye sitwala gye baakakolera kubanga baakafumbanga twalyanga n'ebisigalira by'akagaati ako nga tubiyiyeemu olutawayini bye bayitanga ebisuudu twabiyitanga bisuudu enarozaali nga babituleetera ne tubirya. Naye ate nga newankubadde ffe abaabeeranga mu kigo twalyanga akagaati. Omanyi akagaati bwe baba bakakola mumanyi nga bwe bakola paani n'ofumitamu paani bw'oti n'ogira. Paani bw'omumaliriza bino ebisigadde ebbali bino obikuŋŋaanya n'oddamu n'obibumba n'obibyabyataza n'oddamu n'okola mu paani mpaka lwe binaggwaawo. Naye kali akagaati bwe basala bwe bati tebaddamu kubumba ebisigadde bisigalirawo. Kati ezo remains ezo ffe twaziryanga nga tuzisiibako. Naye kyewuunyisa ate ekitiibwa ekiri ku mubiri gwa Kristo gwe tulya wali ffe twagulyanga mu kigo. Abaasomerako ennaluzaali nga babeera mu kigo bwe balaba vidiyo zange musobola okukinza. Ekitiibwa ekyajjiranga ku kusembera nga kyo kiralamu. Nga newankubadde twajjanga tukkuse vinyo ffe abaana b'omu kigo nga twagiridde n'ebisigalira by'akagaati ako nga twabimekese ne tubirya. Kyokka ate ekitiibwa kye twateekanga kagaati wali kyabanga kya njawulo. Kaakati kitegeeza ekitiibwa ekijjira ku bintu bye mukola ne bwe kaba katono kayina obutonzi obujjirako obw'enjawulo ennyo kubanga awo we wakkira enteekateeka n'entegeera. Mukama gye yagamba nti ntegeera bw'oti. Kati temuwakanya balala tomukaka mwagazise bwagazisa ekintu kye mukola. N'olwekyo Reverend nkusiimye nnyo nkusiimidde ddala ssaako n'enkiiko entegesi ez'emikolo gino. Bassebo abalangira n'abambejja tweyanza nnyo kuba mmwe olulyo ffe kwe tulandira. Oliba oli awo ng'omuterega alibanga azzeeko asobola okusiima ow'ekinyomo n'asiima mu bannakayiki bannakigoye baani abo n'abasiima n'agamba weewaawo yali bannaabagereka. Iffe tulindirira mu mmwe. Kaakati ekitiibwa kye mutulaze ababeera e Bungereza, you are serious royals indeed.
newankubadde ng'eno ewammwe bakyanyigiriza obuyinza obwaffe bwatugibwako mbajjukiza ng'era mbakkiriza nti omuggo teguba gwa nalonda. Ab'oluli olulangira mwekuume bulungi era n'obulangira royalism mugiyigiriza abalangira n'abambejja ebabeeremu for generations nga mbakuutira akagambo ako nti omuggo teguba gwa nalonda. Natema y'abannannyini muggo. Kati eno ewaffe fe abatakyalina buyinza bwesololeza misolo bwekolera ku nsonga zaffe bwekola kyova olaba nti abalangira n'abambejja nammwe oluusi mulomba n'osanga omulangira akola omulimu ogutali gwa kukaada akola omulimu ogutali gwa kirangira naye ate muli bagubu era muli bagumu mukoze era ne mukola. Ssaabasajja Kabaka nawulirako nti yakolako ne mu kitongole ky'amawulire bwe yali ku bwaŋŋanguse. Ekyo tekibamalaamu maanyi era ffe tuba basanyufu nga muweereza obuweereza obw'enseene eya bulijjo ku nkola eri ey'omuggo teguba gwa natema guba gwa nalonda ne bwe liba teguba gwa nalonda guba gwa natema. Kati nalonda yatwala omuggo gwaffe ne yeefuula natema. Naye nze mbagamba olaba ewaffe bakugamba tonywa ku mazzi nga toyiyeeko na ku ttaka ne bwe tuliba mu ttaka ebibala by'okuba nti nno tuli Baganda bijja kuliibwako ne bw'oliba ng'ovudde mu nsi eno. At least omuzzukulu w'oyo bw'oyigiriza empisa alikwata ku tuzzi n'atuyiwako ku ttaka. Endeku bw'aliba ng'agitaddemu omwenge ogw'ebigere oba omwenge omuganda alikuyiirako awo naawe n'owunyiriza ku kawo k'obulamu obulungi olw'ekyo ky'oba wateekateeka. N'olw'ekyo abalangira n'abambejja tuli basiimu, mwebale nnyo, mwebalire ddala, tweyanzizza, tweyanzeege. Ebyo bye byabadde mu ddina eyabadde mu kibuga Manchester. Twebaza nnyo aba North London ewategekebwa First Convention. Banange mwebale nnyo mwakola ekintu ekyatuchallenginga ffenna awamu. Yenzo Munyuma, Emmanuel Kankaka, Peter. Mbebaza nnyo mwenna ababadde ku programu eno nsaba mugisaasaanye. Ebintu ebisinga tebitwawula tubeewo n'okusonyiwagana. Sigamba nti tulina kwawukana mu ndowooza kuba bw'osanga ababiri abakkiriza nti yeewe kyekyo oluusi olondako n'ogamba nti ono yalibanga bano kubaako omusiru bwe batyo bagamba nti bw'osanga abantu nga buli kaseera tebalina ndowooza zitera kwawukana oluusi kubaako omusiru ku bo ng'omu yageziwalira ku munne. So ebitwawulamu we can disagree on principle naye ne tutalufuula lutalo. Tweyanziza display y'ebintu ebyenjawulo omuli ebibbo amatogero n'ebisigadde bye mubeeza ku mikolo egyo n'ababikola n'ababireeta saako n'ebyambalo bimutera okwambala okuva ku bakungu abava obwakabaka bwa Buganda abajja n'ebyambalo by'ekikungu byebateesezaamu mu nkiiko. Twebaza nnyo ne bebasangayo obutasosola ne muyita abantu ab'enjawulo abakulu okuva mu bitebe ebyenjawulo mubagatte mu nkulaakulana mubagambe nti Buganda ekyali mbeerera nnyo mu byenkulaakulana ettaka likyali ddungi nnyo n'ebirala. Enkulaakulana eyo nga bwe mugirina ewammwe naffe mugituweeko tusobole okuganyulwa. Mbasembayo mbajjukiza nti obujjanjabi bwaffe obw'ekinnansi mubujje ku bakooki awangaala ennyo maaso mooje Lwani Ronald Frederick Kimera Mwenda Mutebi ow'okubiri Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda. Mweraba.